Dini ya bujjanga busiraamu era tewali katonda wa bujjanga katonda w'abasiraamu. Katonda w'abasiraamu bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba dini inna dina inda Allah al-Islam. Eddiini gy'amanyiye busiraamu. Bino kati mbyogeranga shekhe sibyogeranga mu ngeri y'ambasada ba foreign gundi foreign affairs bino mbyogeranga shekhe. Omuntu yenna sharia y'obusiraamu egamba omuntu yenna murtad ng'avudde mu busiraamu oyo ekibonerezo kye ekisooka attibwa mu sharia mu mateeka g'obusiraamu. Ekyokubiri, omuntu avudde mu busiraamu taweebwa mazzi gakunywa, omuntu avudde mu busiraamu taweebwa mmere yakulya, omuntu avudde mu busiraamu omulabanga kasasiro ali awawedde emirimu. Naye wano ewaffe ensi yaffe si ya busiraamu. Ensi yaffe tuli mawanga magatte, kati tulina kutambula kusinziira ku nsi yaffe nga bwekola ki nga bwetambula. Naye mansi ziri ez'obusiraamu eziramuza sharia eziramuza obusiraamu omuntu bwatyo bwalina okubeera. Naye ffe wano ekyaffe kati nga ono omusajja yavudde mu busiraamu n'agenda mu busamize, ffe sikirina kyakumukolera era talina kyeyakosezza busiraamu. No, sebbaale ffe tumugamba nti genda gye wagenze beerayo mirembe, naffe gye tuli mirembe. Tetulina kisingaawo, tetulina kisingaawo. Sijja mugamba tumusalidde kino tumusalidde kino, nedda, tetusobola kuba tetulina maanyi ago. N'ensi yaffe gye tulimu ensi yakubeera abasiraamu nabatali batali basiraamu. Kati ffe tugamba kintu kimu, yakoze bubi okuva mu ddiini y'obusiraamu nadda ate mu busamize. Ekyo tukivumirira ffe, teri atakimanyi nti obusiraamu omuntu bwava mu busiraamu ayisibwa bubi, awalanwa, asosolebwa, taweebwa kyakulya, taweebwa mazzi, tumugeraageranyanga. Ekyo kankiriki kijja kutabula abantu ku social media. Owulidde? Naye nga omuntu avudde mu busiraamu aboolebwa erifa abasiraamu okusinga atabuyingidde asigala mu ddiini ye. Owulidde? Tetulinaako tabu. Naye omuntu atusonsasonsezaako n'oyingira eno n'obeerayo ate manya n'ovaayo la ulaha ulai wala ilaha ulai, manya leero oli eno, manya leero oli luli, luli osiramusere wa mukazi, luli osiramusere wa ssente, luli osiramusere wa byanfuna. Bwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tulina kyakukolera katukoleke gw'onoomanya ne katondawo. Olowooza abayimbi tebakifudde mugonyo okuba nti baswaza obusiraamu nolaba nti leero basiramuse ate nkya ne bavaayo ne badda mu ddiini zaabamu ne bagenda mulalamu ne basigalawo? Tetulina kye tuyinza kugamba abantu baagala kusiramuka, tetuyinza bagoba kubanga oli ggwe, ffe tukoma wano era nakyogeddeko, ffe tukoma kulaba wano kungulu nti nsiramuse osiramuse, tetukubuuza bibuuzo onoobeereramu ddala wazze ddala lwaki osiramuse. Ffe bagamba nti kasoserawo ali asiramuka webba mutonze shahada ashahadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ekyo kyokka ffe kyekitubanjibwa. Bw'omala okyogera kusomesa, kumanya swala, kumanya kusiiba, kumanya kiki nga tukuleka kasita omala obbiyiga ng'oli musiraamu. Bw'ogamba nti ate kati nvuddemu, ate ffe tuba obuvunaanyizibwa bwaffe bwakomyewo awo, tuba tukutadde ogende gw'olimanya ne katondawo. Omuyimbi Sebbala yali nga asiramuka yagamba nti asiramukidde ddala tagenda va mu busiraamu. Bakukeranga n'ava mu busiraamu abasiraamu bamwokye. Tetulina maanyi gayinza kumwokya kuba amateeka tegatukkiriza. Kakati yagende katonda we yanaamweyokyeza, si ffe bantu. Kuba gwe buli w'omukwata n'omwokya ovunaanibwa. Amateeka g'eggwanga tegakukkiriza, ovunaanibwa ate tokkirizibwa kubeera ng'otta muntu mu mateeka ga wano. N'olw'ensonga eyo agashariya twamuzadde twamutenyedda nga twamugyeko dda omutwe, naye shariya wano si yeefuga. Owulidde? Wano tuli mawanga magatte, tuli kintabuli, tulina kutambula na nfuga ya Uganda nga bwetambula. Sebbaale aleme tulumya mutwe, bannanga aleme balumya mutwe, mumuleke agende, talina kyakosezza busiraamu yadde n'akamu n'akeddagala. Kagende eyo y'anaamanya gy'alaze. Abayimbi bangi si Sebbaale kabangi baza nga basiramuka. Mbamanyi. Tolowooza nti oba obusiraamu nga bwo oba ffe abasiraamu ffe tukoze obunafu mu kuba bajja lwa ssente ze mubasondera nga basiramuse? Mbagambye nti buli omu yamanye ekimuyingiza obusiraamu.
era bwajja ye tatugamba nti nyingidde lwa ssente oba lwa mukazi, yagamba nze ndabye eddiini nga y'amazima kanzikirize. Ffe tetulina kusukkaawo, kyatulaze kyetukola ki, kyetugenda nakyo. Oba ayingidde obusiraamu tumwaniriza, bw'aba tayingidde era talina kyatukola, asigala nga gyali. Obusiraamu temutunenya ffe, ffe tuliwo ddiini ya Allah. Oli yasalawo nti kanjiyingire oba kankole ki, kanjiveemu. Abayimbi bangi abazze bakola nga Sebbaale, era kyova olaba lumu waliwo omuyimbi ate ye Mungu alabika yamusaasidde, ono yayimbanga kadongo kamu, owulidde, yagenda n'asiramuka awo, naye nga maze okulaba waliyo emabega eri Kamiliyoni, ne wabeerayo waliwo omulala Yesuuna bakyali musiramu naye yavaayo, oyo Suuna ye yasooka, naye bonna bakazi, owulidde. Kati omusajja oyo wakadongo kamu najja nenjogera ekigambo ate abamu ne kibayisa bubi, ne mbagamba nti bw'anaabanga akakasizza ddala nti musiraamu azze tetulina buzibu, naye bw'anaabanga azze kulimba tatutawaanya, ate abantu bayomba naye ng'ate nze nayogera nga kyentegeeza nti tabeeranga banne, naye alabika Allah yakyamusaasidde, akyali gye yayingira awapya, era bwe mba mulaba buyingidde n'abugweramu. Naye abasigadde Kamiliyoni, Suuna, Sebbaale oba nani omulala, abo bo bali bati tetubalinako buyinza babeere bwe batyo, naye tebaddanga ate kutandika kututawaanya nti ate tusiramuse, ate tuvuddeyo, ate tusiramuse. Oba mwe mutakoze mulimu gwammwe nga bakulembeza okubalungamya, sosobola kola tukuluŋŋamye tutya? Bw'oba bagamba kusoma, omuntu okuva mu busiraamu kitegeeza nti aba tasomye oba abatayigiriziddwe, ne bw'oba omuyigiriza ate gwe asiramuse gwe olina okunoonya okumanya. Tolusuubira seeka kujjawo okubeera naawe ebbanga lyonna, tukuwa ebbanga erisooka ne bakuyigiriza. Bw'oba osomye bonna abasiramuse bali bulungi, oliwo eddembe okufuna omuwalimu najja wakaawo n'akusomesa ensomesa ekisajja ekikulu, naye byonna bonna buli omu abaako n'ekigendererwa kye kyaba ayagala, bw'amala okifuna yes n'akola byakola. Naye nga nze sirina buzibu na Sebbaale, yavudde mu busiraamu yazzeeyo mu kusamira, addeyo, ffe tulina maanyi tetuyinza mumukola waddembe.